Inside Story Uganda, real source of political updates. Obufuzi nga tulina eddembe ligenda mu kulonda gwe ekibiina ky'ebyobufuzi lwaki okwata abantu bange z'ensonga ze twandibadde tuteesaako so eyo ensonga tetugenda kutuula ku mmeeza eteesa na muntu akwata abantu baffe ekyayawuse kyeki nti njagala mbulye munnayuganda ntewali kikyamu kiri mu kweyambisa ssente za muwa musolo kutambuza nsonga za ggwanga ebibiina by'obufuzi nsonga ya ggwanga era birina financial implication okutambuza emirimu gyabyo kyekyo lwaki ekyayawuse kyeki nti wobadde ogamba nti nno genda ku akawunti ya electoral commission gyeyo ssente zino okola emirimu kati parliament yagambye address ey'okufuna ssente z'okukola emirimu gya munnayuganda address eri mu kye bayita ipod yakozeseddwa ku mulimu gwe talina kukola ye address so nze nzikiriza bulungi ntugenda mu ipod nga address ey'okuggyako ssente z'abannayuganda naye tetugenda kukakibwa kubeera mu kisenge kimu n'NRM kakakulizo kyakaze tutakirizaamu akatutte mu kooti mu bufunze tukaluddeko aka ipod mu bufunze ate toyinza kuŋŋamba nti etteeka lyaŋŋambye nti olina kgenda mu ipod ate ng'oŋŋamba nti bali banno b'ovuganya nabo bano batimaadde boogwerera ebigambo NUP ebbanga lyonna nga bo balowooza nti design y'eggwanga lino genda maaso kwegatta President Museveni bagenda okusalawo ku expression of interest for you to join etteeka teriyinza kugamba nti oyingira ate ne wabawo gate kugaana okuyingira nga yabibiina byanno by'ovuganya nabo so ebyo twagenze mu kooti okuwakanya ensonga eyo naye tekitugaana olw'okuba mu kooti ekitugaana kugenda ku address empya eriko ssente z'abannayuganda zigenda otuyamba kutambuza emirimu gy'ekibiina sebo mbadde nsaba gwajja sebo nadde nga kenjagalako sheekh wano alina akantu keyayogedde nti e Kenya bakola dialogue nga buli omu alina kyasuubira era ze ensobi obuzito NRM mu byonna yeesinga obuzito n'olwekyo bwe kibagamba nti ani asinga obuzito ffe tusinga obuzito kuba tuli mu babaka abasukka 306 ekyo kimu ekyokubiri abantu kye baagaana okubuulira abantu ekituufu mu objective za ipod zonna essatu kuba twogera kati ipod mmeka lwakuba ekigambo kiri kitya twogera ipod kanso mwezi gyagamba yatandikibwawo mu 2009 2010 netandika summit eyasooka nga kibiina kiri awo tekiriiko wadde na constitution eriri yesterday newhere just memorandum nenga nayo teyina mateeka nti eri awo naye bakkaanya ku ekyo kati ekyokubiri ipod eyokubiri eyali gyesalingibwa URSB eyo nefuuka etteeka mu nkola eyo ipod eyokusatu yeno gye twogereramu ipod zonna ez'essatu temuli mu bigendererwa byazo nti tugenda kuteesa ku Museveni ava atya mu buyinza ekyo tikiriimu mu bigendererwa bya ipod emmeka essatu kati b'abantu baabawa ekirowoozo nti ffe tujja kgenda okuteesa nga kasita mugamba nti Museveni tuteesa ava atya mu buyinza nikye mwogera mukyogerako eno ebweru ne mu bigendererwa bya ipod tekikola ki tekiriimu mulimu kibayita the Uganda we want kati njagala kati ogyeyo etteeka mukulu muyizi oli kanso looya ogyeyo etteeka olwaleero abantu basomere ebigendwa bya ipod n'ebyayise mu parliament n'ebyasookawo nga tebirina bagenda mu parliament ebiri mu memorandum byogera fayini ku buli omu ayagala Uganda ennungi ne Uganda ennungi mu ipod bagitunuulira ku nsonga nga mmeka esooka mateeka human rights eyokubiri dembe eyokusatu demokrasi eyokuna kuzimba bavubuka n'abakyala mu demokrasiya capacity building eyabakulembeze abato mu bibiina tugenze tutya maaso kati eyokutaano yazzeemu yeyensimbi kati wano badene tutawakuwaho akantu kana akabire mu ddala ekyonoonye politics wa Uganda kwe mukompeyalingira ku namba gy'olina enamba kikulu naye n'omugugu gw'endowooza omuntu gwe yeetisse nakyo nsonga nki nayo nsonga nkulu mpulira nnyo abantu b'NRM nga beebugira nnyo ti NRM ffe tusinga ffe b'amaanyi kuba ffe tusinga enamba y'abaka abangi is it true
mwe musinga enamba y'ababaka abangi kituufu naye oli akugambye buli bakubalaali bakwata abantu baabwe 6 7 eyo yandibadde ensonga y'okudisikassingako so se kudisikassingako mukwani asinga nze sigaana era okuleeta ennamba issues ennene ezikyalenjinga bannansi ziteesaawo dialogue. Yes. Okay. So si kugenda kudiscussing kwani asinga omuwendo gw'ababaka lwaki ndeese obungi bw'ababaka era singa honorable Linda Mukatono era singa nga abateekateeka ensonga ya iPod nga baatunula nnyo ku challenges ezinajja oluvannyuma lw'ebibiina by'ebyobufuzi okujjawo iPod yandibadde ayina omulamwa muki munene nnyo ogw'amaanyi era saakati ensonga za honorable Muyizi bazitebolinga direct twatesanga amaje twatesanga mbijjukira nge General Museveni gyatuula wali kuteesa amaje gava gatya mu byobufuzi by'eggwanga z'ensonga ze twatesanga awo tebo yeetaagisa anti okuleeta mukulu Sheikh okuleeta ennamba mbadde nkijja ku ggwe nti wagambye amaanyi g'olina nti omuntu bw'omutunuulira zotya era nti wagambye ne bw'oba wajja independent ne constituency gy'olese emabega mu njogera ennyangu sinafuya nsonga nuupu n'opposition ze baleeta ku mmeeza tufunyemu okutaataaganyizibwa olw'abaana bagenda mu maaso n'okutereeza woteeri eno eya Serena nja kusaba ndowooza oba Dani asooka atuweemu okuwummulamu nga bwe tusooka okutereeza ensonga eno kubanga kati nsisula ntituwuliziga abatulaba sisulira nti bakyatuwulira simanyi tulumbiddwa naye ng'eyo ensonga nga bw'okonsultinga abakulu ngireeserwakuba ensonga eyo ensonga For 100 years, its bells have echoed through the streets. Its walls have held prayers, a symbol of hope, love, faith, while enduring communities and generations. I am David Ijo, and I invite you to a journey through time, a century of faith, transformation, and purpose at the Sacred Heart Cathedral, Lubaga. Seated on Lubaga Hill, built on devotion, brick by brick, in the year 1914, Sacred Heart Cathedral Lubaga has stood through wars, peace, social change, and spiritual renewal to become a cornerstone of this capital for thousands, then and now. May these preparations increase the beauty of your holy temple for your greater glory. I am proud to say that I was baptized from here. We have been at the cathedral for more than 12 years, and we have helped the people of God to pray better. I'm so happy that we are celebrating the 100 years, and I'm happy that I'm part of the celebrations. Come to the Lord with a song in your heart. From humble beginnings, every brick tells a story, a pillar of faith in a city. This is more than a celebration, it's a living legacy. Stick with us on NTV Tonight and NTV Weekend Edition, on air and online, as we swing you through a series of unforgettable stories that honor the people, the spirit, and the sacred beauty behind 100 years of Sacred Heart Cathedral Lubaga, a century of faith and grace. Don't dare miss. 100 years, we celebrate the past, but this is just the beginning. Only on NTV Uganda. Coming soon on NTV. The stage is set, the lights are on, and the battle of brains is about to ignite. St. Agnes Girls Boarding Primary School, St. Michael Education Center, Parental Care Primary School, Brighton Junior School, St. Francis Junior School, Woodom, Bishop Cipriano Kihangire Primary School. From the hills of Western Uganda to the heart of Central Uganda, the sharpest young minds go head to head, face to face. Social studies. Which way was African traditional culture weakened by the British?
The British destroyed the African culture and introduced Christianity. Science. Take the reason why moths are able to pollinate flowers at night. They have a high sense of smell. Mathematics. What fraction of the water did the home use on Wednesday? 1 out of 6. English. Give me one sentence joining those two, beginning had. Had Samson practiced very well, he would have won the final chess game. General knowledge and etiquette. We expect our candidates to be confident and develop teamwork. It's a good exposure for all our pupils. The face-to-face school quiz, coming soon on NTV Uganda. Coming soon on NTV. Over 50 schools. St. Catherine's Namilango College. Civil Secondary School. Societal debate. We are going to use discussions. We are going to use dialogues in school. How many of you knew homosexuality from your mother's stomach? Moral values are subjective. Do not advise us to come and follow you. We are going for peace talks, whereby we are setting up a neutral army in Congo. Economic debate. What is Uganda going to base its economy on? Oil as a mineral has reliable market. Oil mining will help stabilize the prices of commodities. Each and every sector in Uganda is affected by corruption. Unbiased judgment. I'm going to be very precise in my judgment. I wanted you to hear and get the gist. People talked about the Anti-Corruption Act, the Whistleblowers Act. By virtue that you bring it up at such a stage, it is very motivating. Only one winner. We are versing the mighty Namilango College. To us, it was a giant team. We are here to put up a challenge. First of all, we are the mighty Londoners, so obviously we got this. The High School Crossfire, Season 7, coming soon. Kale toyanza nnyo toyanze gomulungi atulaba ku NTV tukyagenda mu maaso n'okubatuusaako ensonga ez'enjawulo nga bwe zitambula mu pulogulaamu yaffe ebigambo tebitta tubadde tufunyemu okutaataaganyizibwa okw'abannaffe abali mu kukola ku kutereeza ekizimbe kino ekya Serena Hotel naye katugezeeko okulaba nga tutambula mu mbeera gye tunaatambuliramu oba oliawo bwe binaabeera bikkakkanye nga tuwuliziganya bulungi nga tutambulira awo naye katusooke tumaleyo obudde bwaffe bwa pulogulaamu yaffe n'ebigambo tebitta obudde obusinga obungi ensonga eno ya iPod ebutudde mbadde nsaba tugimalirize tugiveeko tugende ku kali ebirowoozo bya mukulu muyizi ne bakiikirira beba opposition ne abanuupu si birowoozo bikyamu era kyekyo lwaki tubaaniriza bajje tutule ku mmeeza emu ewali ensonga tuzoogereko kyenjagala tukkiriziganye ne bannaffe nga bajja ku mmeeza emu nti tugoberere ebigendererwa bya iPod ebigendererwa bya iPod birambikiddwa bulungi ate balina balooya abalungi omuli bakanso muyizi ne bakanso nalukoola nsuubira tutambulire mu kkubo eryo ery'okuteesa ku bigendererwa kubanga ekitulemesezza ekimu kwe kuva ku bigendererwa ne tulowooza nti tugenda kuteesa Museveni avadde mu buyinza buli batteeka lya kuteesa kuzzaawo bisanja bateese eyo mu iPod yaabwe lijje mu palamenti oba lya myaka oba buli omu afuga myaka emeka naye tugaane kulowooza kiri nti tugenda ku mmeeza nti Museveni tukwasa obuyinza ekyo kyo bakiteesaako iPod ekosebwawa semateeka wa Uganda semateeka wa Uganda semateeka wa Uganda yalambika dda engeri obuyinza bwa Uganda omuntu gye buyina iPod kanso muyizi ananjulira kiza ntambulira mu nkola ya Raila Odinga eyambye Kenya Mao atambulidde mu nkola ya Raila Odinga yajja soko ulindeko mukuru muyizi Mao atambulidde mu nkola ya Raila Odinga Mao yajja n'ateesa nti kimu ku bigenda okuleeta emirembe bwe mumpe gwa minisita kigenda kutembenkeza ebibiina by'obufuzi Museveni aganze sina buzibu oba minisita nkoze eki Raila Odinga yaga nti nze oba prime minister mbuteekewo era buteekawo ne babumja awo bamwagala bifo mujje tuteese awo wenyini bwe tujja kubanga oyogedde ensonga enkulu ey'okutereeza ebibiina by'obufuzi oyogedde ensonga enkulu Honorable Simba ey'okutereeza ebibiina by'obufuzi era mbadde nga ndi mu kuteekateeka programu eno mukama wange nandeetera eggulire nga liriko ebibiina by'obufuzi 9 ebiri ku ludda oluvuganya gavumenti
nga bigamba nti byekozeemu omukago era ne bikkaanya okuwagira President Yoweri Kaguta Museveni mu kalulu kano ke tugendamu akabiri oba kano ke tulimu kennyini era nja kusaba Dan onzannyire ku maloboozi ago abantu balime kulowooza nti byenjogera bijja mu bbanga. These presidents are here to work with the president to bring stability. Because for you, some people think that opposition is about to move, is about to this. No. If all of us come with one voice, we say this is for the good of our country. Our mission was to add support to General Yoweri Kaguta Museveni to win by the target of 65% and above in the 2026 general elections. Then the vision was to promote unity, coherence among allied political parties, and ability to prepare themselves for the 2031 general elections while taking advantage of the continued leadership of the regime as well as enjoying the peace ushered in by the prevailing regime. That under our 4 principles, that is patriotism. Patriotism is the love for the country. So I want to request you to join me in thanking our brothers and sisters from other political parties who have decided to make this bold decision. Kale ebibiina ebyo mwenda ebyegasse ne bikola omukago gwamu okuwagira kwatidde ekibiina kya NRM bendera ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni era nga bakulembeddwamu ssentebe wa National Consultative Forum omukulu Godfrey Kiwanda Suubi bwe tubadde twogerako nti mu National Consultative Forum mwe mwateereddwa department kati eya IPOD ekola ku bibiina by'obufuzi ebirina ababaka mu Parliament kati ebyo bimu ku bibiina by'obufuzi ebitalina ababaka mu Parliament era ssentebe waabwe yabakulembeddemu okubatwala ewa Ssaabaminisita Robina Nabbanja. Ebimu ku byennyinza okusomerako kutegeera obulungi kuliko Republic Women and Youth Party, Liberal Democratic Transparency, National Economic Empowerment Dialogue NED eno nga ya mukulu Kableta ndowooza mujjukire obuzibu bwe yafuna ne banne Revolutionary People's Party RPP sako n'ebibiina ebirala ebivuddeyo okulaba nga byegatta ku mukago guno ogugenda okuwagira President Yoweri Kaguta Museveni. Nebino bigenza okujja ngati waliwo ebibiina by'obufuzi ebirala ebiri ku ludda oluvuganya gavumenti bino byo byatudde nti bigenda kuwagiraho akwatidde NRM bendera ne waliwo ate ebyo ebigamba nti ffe tetugenda kuwagira muntu tetugenda kusimbawo muntu n'omu mu kalulu kano ate tewaliwo n'omu gwe tugenda kuwagira mu kalulu kano nabo ndowooza abakulu abo producer abalina mukulu Dani batenda kuira no honorable technical Dani sebo tuwe ku maloboozi ago ng'ekibiina tulina presidential candidates wetugenda kutambula era tojja kulaba president wange oba nze oba omwogezi w'ekibiina ng'ali ku campaign trail ye candidate yenna okujjako bwewesanga nga oli candidate mu kitundu ng'eyo olina candidate gw'olabye abalonzi bo gwe beetaaga oyo ojja okubeera nga omulabayo naye ojja mulabira mu kifaananyi kya bwa member of parliament tajja kuba nga representing official position ya party. Nga PFF tusazeewo obutasimbawo muntu yenna ku bwa president mu kalulu akajja. Okusalawo kuno tukutuuseeko olw'okwagala abantu abalwanirira eddembe okwegatta nga twolekera akalulu kano gye tulabanga front emu ez'okwerwanako. Ekyokusalawo gamba nti tugenda kusimbawo president si kutya nitumanyi balonzi gye bali naye sitwagala kukola mukolo nti naffe olwakavuyo naffe togwetabemu nedda si kavuyo nti akavuyo ako tujja kuba tusaaliddwa nnyo twagala tukola ebintu ebiriyo.
kale byebigambo bya akulira ekibiina ekya DF Honorable Mathias Mpuuga Nsamba bye yakozesa naye bwe yali alangirira ng'ekibiina kye bwe kitagenda kusimbawo omuntu n'omu ku ntebe ey'obukulembeze bw'eggwanga. Abakulu bali abasoosemu abawulidde ebibiina by'obufuzi 9 biri ku ludda oluvuganya gavumenti byakkaanyiza bikola omukago gwamu okuwagira Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ate bano bo baavaayo ne bagamba nti akalulu kano kalabika nga tekajja kutegeerekeka bulungi tetugenda kusimbawo omuntu n'omu ng'ekibiina naye n'ow'okuwagira tajja kubaawo kubanga ekyenjawulo kyo jema kyekoze olwaleero kye batuuseeko jema eno ekulemberwa Honorable Asumani basaalirwa era bo kye bateesezza nti bannakibiina baddembe okuwagira yenna gwe baagala ku bukulembeze bw'eggwanga naddala obeera olaba nga mu kitundu kyo oyo ye Pulezidenti agenda okukukolera ebyo ebizibu ebiruma abantu bo kitundu kyoba Honorable Kyagulanyi yazze nga golabamu essuubi ng'oli wa jema osobola okumwagira oba mukulu Kasibante yazze nga oli wa jema osobola okumwagira oba mukulu Munyagwa yazze ng'oli wa jema osobola okumwagira oba mukulu Museveni yazze nga oli wa jema osobola okumwagira bo bwe batyo bwe basazeewo naye PFF yali etusuubiza nti ejja kudda etutegeeze okuteeseganya okwalimu NT ne NUP okwali kutuuse naye tebakomanga okututegeeza biki ebyavaamu saako ne Honorable Mpuuga nga bwe mumuwulidde kale awo tugenda okugenda ekibuuzo kyenjagala okutandika nayo ndozi era kantandike nayo Honorable Muyizi embeera nga bw'ogiraba mu by'obufuzi bya Uganda obibaddemu sisuubira oba kino kyali kibaddewo ne mu biseera Dr. Besigye we yabeererawo ebibiina by'obufuzi ne birangirira mu lujjudde nti wadde oludda oluvuganya lulina abalukiikiridde mu mbeera yonna ne tetujja kubaako gwe tuwagira oba kizze ku mulembe guno oba kiki nekireetedde abantu okutuuka ku mbeera eyo n'ebibiina biibino ebirala mwenda ne byatula n'okwatula nga tebirinaamu wadde okwesika kwonna kitegeeza kino mu byobufuzi bya Uganda sebo ekisooka byonna tukijjira ddala mu kitubadde twogerako nti obubadi obwaleetebwa mu nteeseganya ku byobufuzi by'eggwanga n'okubinafuya mu iPod bye tulaba kaakati kubanga ebibiina by'obufuzi bisuubirwa nti bye birina okuyambako okuwa guidance kuba twakkiriziganya nga tudda mu bibiina by'obufuzi ti bye bigenda okuwa guidance Uganda empya kati buno obubadi bwe tulabye wano bwe bwaleetebwanga n'eri era ke kabadi akajjidde mu iPod mu tteeka eryo so ndowooza obubadi era bwe bumu bwe twalaba nga buleese ba presidential candidates bangi n'ab'ebikomando abagenzi wali okwewandiisa ndowooza era seewuunya nti n'avuddeyo okwogera NRM akulembera NCF tulina n'ekibuuzo kye twagenzeemu lwaki ebibiina by'obufuzi tetwakkiriziganya kukolaganira mu National Consultative Forum yali mu mateeka netucreatingawo association era gye twakkiririzaamu netufiisa kiri ansa zonna muli kizirimu ekyo kyolaba okuvulgarizinga ebyobufuzi era bikolebwa nnyo bannakyemalira mu nsi yonna si bipya ebitandikiddwa Uganda naye ndowooza owulidde PFF enjogera yaayo yawuse ku balala egambye ekigendera kyayo kuba abantu banyigirizibwa ddembe okwegatta okulwanyisa embeera nze omu ku bapuliida ba Dr. Kiza Besigye nkimanyi bulungi nti ekimu ku bisibisizza Dr. Besigye I'll be on record nti abazibe ebyobufuzi b'NRM balaba nti the retired Dr. Kiza Besigye singa bafunawo minimum working relationship nga yalitandikiddwawo Dr. Paul Kawanga Ssemwongerere mu Unity and Diversity n'olaba the Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'aline Jeno Muntu ng'aline Kiza Besigye singa kati emboozi ndala so ba strategies ne bagamba oyo ye tukole ki tumunyweze nkukakasa enteesaganya zikyagenda mu maaso NUP nabe tutateesa nabo naye abamu boolabyawo n'ebigambo byabwe obadde obiraba nti bagamba opposition
niye mundu tebagitunulizangako President Museveni. So si kituufu nti tebalina gwe bawagira. Balabire ku bikolwa byabwe n'ebigambo byabwe otegere nti balina gwe bawagira. Kino ekizza olwaleero si kipya yali kigenda kwewuunyisa. Ndowooza ekyandiyewuunyisiza eggwanga singa omukulembeze wa PFF singa ekigambo kivudde mu the Honorable Lord Mayor Elias Lukwago wa Musemujju Nganda nayogera ebifaanana nga bali ebyandibadde amawulire. Naye tegagenda kuba mawulire kubanga nkukakasa tugenda kukolagana, tugenda kubawo ne minimum working nyinza obutakikola ki butakyogerako kiwanvu. Ki ekiri mu ggwanga essaawa zino? Akalutulowooza katandise kaakati. Akalu ke tulimu kaakati n'abamu waaki balowooza nti tekafaanana bululu bulala. Katandika myaka ena emabega. Akalulu olwaggwa ebiina buli omu ebitandika okwepositioninga olw'akalulu akaddako. Era abamu boolabye boogera abamu ebibiina ebipya baali baagala ba pulezidenti bwa ggwanga lino. Naye nga opposition slot eri emu. Mu Uganda tewabangawo 3 presidential candidates. Nti waliwo 3 dimension. Kati abasinga abalemereddwa okujjawo the Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu mu bukulembeze bwa opposition kubanga programu zonna bazisettinga ne structures ne bazikola bakyayine hangover erowooza nti baganye okwegatta president wa NUP the Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu because kati bo bayinza n'okuba bawala 2031 bulugobe mu byobufuzi weguleese ebigambo byolaba. Ne Honorable Kyagulanyi si ye yekali mu kyogamba tebasobola wadde okufuna anti babikoze okwegatta emikago ngikubuulire saagala ate tulandage ennyo wabali wano ffena tugimanya emikago egizigibaawo nentandika ogisoma gye bakoze ginaye nga gyonna gye bakola emmundu bagitunuulizza leader opposition aliko kaakati abatabadde mu mikago egyo ku bonna bonna bojjeeyaawo ebadde paati ya FDC kati abafuuka aba PFF webadde consistent bokka era lwotalabyemu eddoboozi lifaanana bwe liti. So ego si mawulire singa olabyewaawo eddoboozi nga eddoboozi lya the Honorable Ssemujju lifaanana erya Honorable Mpuuga awo gandibadde mawulire. Ki ekiriwo kaakati nti waliwo consensus mu opposition tulina presidential candidate tuba tugenda kuzaalawo mupya mu mwezi gumu. Era tugamba abantu bulijjo nti akalulu kano kali about abanyigirizibwa n'abanyigiriza. Buli gwolaba nga teyeegasse the Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ku ssaawa eno aba awagira ludda lwataliiko. Mu kalulu n'omuntu obutalonda kuba kulonda. Kwaba otalonda oba oyamba oyo gwobadde oyagala okujjawo kukola ki ogenda maaso. So buli atali mu kuwagira nsonga ekuba kalulu akajjako President Museveni aba wagira status quo. Era balabire ku bikolwa byabwe bitandise okulaba olwali. Honorable Muizi lwaki nkubuuza ekibuuzo nti bino byonna ebigenda mu maaso bitegeeza ki? Ekibiina kyo kyovaamu ekya NUP kyo kirina kyekitadde ku mmeeza kyekigamba bannayuganda kyekigenda okuyitamu okujja aba Honorable Simbwa mu buyinza nti akalulu kakuume kalonde protest vote nga bwe mugimalayo yonna bali abalala process eno tebagikkiririzamu wadde baginonyeemu ebifo nga ne PFF gyoyogerako gyogamba nti waliwo nabo mwebali mubaginonyeemu ebifo process eno gye batalinaamu bwesige bwakubaako omuntu gwe bakulembera. Honorable Mpuuga akugambye nti si mukolo guno tebaagala kwetabana mu mukolo. No, tolina mukolo mulala kati kambabuulire okujjako nga waliwo third way. Essaawa eno tulowooza nti ekiyinza okukyusa obukulembeze bw'eggwanga lino bulina kuorganizinga through an election. That is the platform. Okujjako singa ngambye nti waliwo enkola endala kuba kati bwagamba tetugenda kulonda ekitegeeza tabeeramu mu kyakukyusa kubanga kati ye platform eriwo. N'ekirala bannayuganda tebagenda kufaanana na President Museveni. President Museveni yagenda mu nsiko. Kati essaawa eno NUP strategy yaayo yakulaba nti abavubuka era kyetwawuka ku bibiina ebirala ne lwaki tusigazza amaanyi ago oba Honorable Kyagulanyi asigazza amaanyi ago kwaye constituency gya concentratinzeko y'abavubuka
young population mu ggwanga eteekebwa ku 70%. Abavubuka bennyini abapya between 20 and 30 years bateekebwa ku 22%. Eyo ye structure kati eri mu kusalawo ebyobufuzi ebigenda mu maaso. Ate be bamu ku abo abataabanga na mu byabufuzi edda because byali byabaleka bweru balowooza nti ebyobufuzi si byaffe abato. Abalala nga balowooza ffe abali mu ghetto n'ewalala ne betulonda akalulu tekakyusa mbeera. Kati ofunye omukulembeze aleese essuubi. Gwe hangover ki gy'obaamu, formula ki gy'olina egamba nti ono tasobola kukola ki kukyusa bukulembeze bwa ggwanga lino. So nsuubira abali mu mbeera embi kuba n'abamu aboogera bava dda mu mbeera embi bayinza n'okuba tebaagala kukyusa bali comfortable. Kiki ekirala ekigenda mu maaso kyekino ekyemulabye mu iPod nti abamu bakooye opposition. Waliwo abantu atagenda kugamba wano naye ng'akikugamba nti naye nze opposition gye mbaddemu emyaka 3 kati nange nkooye opposition. Kati boogera olulimi oluwoomera abali mu buyinza kati kubanga buli omu shortcut y'okufuna obuyinza nga tolina Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu. Actually a shortcut nti kati President Museveni bwakulaba nti kati owakanya the Honorable Kyagulanyi Ssentamu oba oli naye kyekyo lwaki ogenda kulaba abantu ngafuka minister abantu bali mu kwetega kufuka prime minister. Lwaki ngamba nti ekkubo si lyagenda mu nsiko? Lwaki ngamba nti olulimi lw'okuconfrontation olwaliwo before telukyakola nti twagala nnyo abantu bamanye nti NUP bw'emanyi wadde obuyinza erina capacity holdinga government oba erina ne team ekyo sobola kituukako bw'embeera olulimi lwange si lweno lutambuza kaakati olw'okugenda mu ki okuwa obukulembeze. Lwaki n'abantu tebakyalowooza ku bya busambatuko nagenda mu nsiko? Kino tukimanyi, it's an open secret. Kati niwo ogambye eggwanga nti nno nambeemu w'eggwanga azikidde tekyewuunyisa tegaba mawulire for natural causes. Kati bwe mubeera ng'eggwanga mu mbeera eryo buli omu aswamye tetukimanyi enkya bayinza bano abavuka bayita kigozi kigozi essaawa yonna kubanga this is a natural issue. Kati abasinga balaba nti obukulembeze buli kumpi post Museveni. Kyekyo lwaki ensonga y'okulwanyisa President Museveni si ekyali ku mwanjo. Abasinga bali tuli mu transition. Ebyo byonna byolabaawo abantu bali mu kwetega. President Museveni tetumulaba mu myaka nga gy'alina twawulidde n'enkiiko ezimu teyasobodde zikuba. Tusuubira wagenda kubawo post Museveni era ne positioninze ntya okulaba nti ngenda kubeera mu buyinza. Abantu bali mu power game. Fe abamu tugamba tetugenda kweyunga ku structure President Museveni ne campaign. Abalala bali mu kweyunga ku campaign ya kuzza President Museveni kuba ye shortcut egenda batwala mu buyinza. Fe abamu tugamba tuwakanya omukulembeze President Museveni ne structure ye gy'atadde in place nga tuleese manifesto empya. Abo tebaleese manifesto kuba engeri yokka gy'osobola okugyawo ensonga eyo ng'oleese manifesto abala gye baganya okuleeta ku kulembeze b'eggwanga lino. Honorable Simba ajagala kujjawo ebigambo obirabye nga bwe bitandise kino kitegeeza kisebo. Tutandikire mu kibuuzo ekyo ekigazi. Nze ku lwange bannayuganda twetaaga twebuuze nti ebibiina by'obufuzi bye biki ebingi bino ebibiina by'obufuzi ebingi bibiina by'obufuzi waliyo ekisolo eyo kye bayita ekibiina ky'obufuzi waliyo emmotoka nti bagiyita bibiina bya bufuzi. Nze ku lwange ntunuulira opposition saawukana nnyo na ndowooza ya kanso muyizi era bulijjo abantu mbagamba nti emyaka gye mpangadde mu by'obufuzi bya Uganda gimpadde okumanya ebyobufuzi bino bitambudde bitya. Bw'otunuulira bannabyabufuzi be tuzze tubeera nabo emabega n'otunuulira n'omugigi gwa bannabyabufuzi abaliwo ng'oggyewo n'ekigambo ky'ebibiina by'obufuzi ne bannabyabufuzi abaliwo baafuuka baddiiru bannabyabufuzi. Nze ndi musanyufu kuba ekibiina kyali kigenda kuwangula. Bwe ntunuulira embeera gy'ogambye kitegeeza ki? Kitegeeza nti opposition gye twalina mu 2021 tekyalinga bwe yali kubanga amatabi agamu agagiriko olwaleero gawaguse. Kubanga bonna bonna b'otaddewo awo ensi n'ebalaba bonna bonna baali ku Kyagulanyi the other time.
olwaleero abo bonna bootaddewo bawaguse. Oyagala gamba bamuvaako n'ettundutundu ly'abantu era tebasobola muleka nga bwe yali. Tebasobola anti nkyegambira kyekyo lwaki ngenze mu bantu nze abantu ebibiina nabivuddeko neŋŋamba bantu njogedde ku bantu nga njagala kukugirayo ekifaananyi nti abakulembeze kati abasinga era kyekyo lwaki ngenze siwawukana naawe bakulembeze abasinga kati mu bibiina by'obufuzi bali mu kkutula ziddiiru mu byabufuzi kubanga ekituufu ekyaddala ebyobufuzi kati bye tulimu si byo ebyobufuzi ebyaffe. Nze ne bwe njogera mu kibiina kyange ekyenaremu kyennyini era nze abantu bange mbagamba nti nze nalemeramu looko ndi mu kibiina kya NRM ekya bagiyita analogo NRM enkadde kubanga ebintu kati ebikolebwa luli byakwasanga ensonyi kati tebikyakwasa nsonyi mu byobufuzi era mu byobufuzi wagambanga nti ekyo nakikola ntya naye kati tebikyakwasa ki nsonyi mu byobufuzi kubanga nze wano NTV mwambuuzaako emabegaawo nga muŋŋamba nti ku nsonga ya kaadi z'abamukulu muyizi nembagamba nti bw'oba oyingira ebyobufuzi abantu abasinga abayingidde ebyobufuzi olwaleero babiyingidde nga n'ebigendererwa byabyo tibabimanyi ate bambi nga n'obudde okubawa abantu obudde bakutegeere ng'ekibiina ky'obufuzi naawe tobibawadde. nja kuwa ekyokulabirako sikyajjukira mukulu muyizi ananyamba n'anzijukiza bano aba DF okujja mu DF baali mu DA era lumu nakayanako n'omukulu omu mu DA ne muganjagala ompa enjawulo eri wakati wa DA ne DF nga naye yennyini omukulu w'ekibiina ali omu ku bakulu mu kibiina anti kati njagala obulira omuntu wa bulijjo enjawulo eriwo wakati wa front naye njagala ombula ebigendererwa bya byonna byebiri wakati abantu abasinga obungi olwaleero beesanze mu bibiina nga n'ebigendererwa byabwe tebakola ki tebabimanyi. ne mu NRM olwaleero waliwo abantu b'osangayo ate nga banene naye ng'ebigendererwa tebakola ki. So kyekitegeeza olwaleero nti abakulembeze be tulina mu bibiina by'obufuzi okuggyako nga tufunye omukisa ne tuddayo ne twegatta abantu abalina endowooza ey'enjawulo erangera Uganda gy'erina okugenda ne tuddayo ne twegatta lumu ne tugamba nti kati tuleetewo enkyukakyuka mu byobufuzi byaki bya Uganda. N'ekikola bambi ekiruma ate abantu abo bonna batudde emabega. Abantu abo bonna abandi badde balina ekirowoozo ekyo batudde mu baasi wa mabega tebakyafaayo ebyobufuzi babitunuulidde butunuulizi. Kati abantu abali ku front bench y'ebyobufuzi kakibe mu kibiina kyange kakibe mu kibiina kyange abali ku front bench beba abasobola okuleekaana ennyo, abasobola okuzina amazina, abasobola okuwemula, abasobola okuvuma, be bali ku front bench mu sayidi zonna. Be bali ku front bench mu sayidi zonna. Bw'ogende wa muyizi n'owulira omuntu ng'akutte akazindala ali ku laale n'ayogera ebigambo n'oga nti ono anoonya kalulu naye nga oyo yali ku front bench ate ne bamuwa kaadi muyizi ne bagimumma. Kati okujjako Uganda nga tuzeeyo ku drawing board oba kinaabeerawo post Museveni oba during Museveni, something must be done okutereeza ebyobufuzi bya Uganda. Njagala kujjawo Sheikh Kamyuka ebigenda mu maaso g'obiraba otya ssebo? Ebintu nali simanyi nti omusajja ono ebintu ebyobufuzi abigoberera naye omanyi yawummula omanyi namuwuliranga nti ali mwana muto nnyo ndi makindi awo atuli bwana buto naye ebintu ebale bigoberera bulungi. Naye kyenyinza okugamba ekizibu ekiri mu Afirika wano be bantu okutunuulira pate zaabwe ne beerabira ensi yaabwe. Nkisanze nnyo bannabyabufuzi bonna gy'oba fokasi agiteeka nnyo ku kibiina kye wabula n'atajjukira after kibiina kino Uganda eno egenda kubeera etya emyaka 3 agajja. Nsanyusa nnyo bwe ndaba abantu booza nnyo wano ku lutimbe
ate ne Honorable Simba anaga nti yakati eyo kyonna kibadde ki group kya Kyagulanyi era bamukosezza pati yaffe egenda kuwangula ekamalibu kamazi kati pati nga bwegenda okuwangula NRM nga ne Kyagulanyi bwe yanafuye nze nja kusinzira no ku NTV nsabye Honorable Simba n'abantu bannaffe abali mu NRM kati ne bana abawagizi ba NRM ba NUP be mwakwata mu bate temuddamu kukwata balala kubanga ne gwe bawagira munafu nnyo Kyagulanyi kubanga abantu buli kiseera bongera mukola ki mwekutulako kati omunafu atuuse ku namba lujege efaanaganako bwetyo ekiyozanga abawagizi be buli wakubalaale kyekiki ensonga mugirowoozeeko nnyo ekyokubiri bwe ndabye ebirowoozo bya bannabyabufuzi bano abagaa nti ffe tetugenda kuteekawo bakandidenti ne bawa oli waddembe okulaba nakusinga okwambala essuuti oba Honorable Simba yanasinga okunyumira gogoba okola ki njaga okuwayo kasitoola akatono itira mu Ssematalo owookubiri yagamba Belgium namuga nti wetuli eno tuli mu kwekuba naye gwe tetuwulira kanyego gwogwawa ko bubirigi nti nze kyengenda okukola mwena ngenda bakola ki ngenda bawagira itya kyava muga nti bwoti bwogambe nti ye itya n'agamba basajja benkeera ku makya musooke mugende mukuba ebirigi ya mwoyo mulabe waffe wa lwatu kyate omusajja agambye ffena ti wano we tuli mu lutalo luno tetwetaaga muntu asa agwa sayidi zonna bw'otabeera sayidi yange olina kubeera sayidi yani byoli kati bano bannabyabufuzi bwolaba bafulumiza statement eyo wallahi nkulayirira Katonda bukuusa bwe bubwogeza nga Honorable Council bwagambye mu kaseera kano nga muvuganyiza omusajja emyaka 4 ng'ali ku kaseera ka kuwummula ovayo tyanoga nti leero bitusobedde tetugenda kuleeta presidential candidate obeera mukuusa ekyokubiri nze ndabye abantu amu Honorable Simba era mwesuneku mu NRM nti NRM efunye omukisa nti abantu amu mu opposition bavuganyiza nnyo NRM kayinetandika n'obakwasa ensonyi okugivuganya ne bafuuka ba mukwano nayo kati zikulimbira bwereere because omuntu nga temuli ba mukwano nga mwawukanya ddala n'ebiruubirirwa omuvuganyiza emyaka 3 mu kaseera kano ovaayo otya ng'osibye n'ettaayi yo noga nti ffe ku mulundi guno mulonde nga bwe mukola ki nga bwe mwagala oyo aba ali wali nga ku bibiri ayinako ekimu either obuyiso nga bumuyitiriddeko obungi ku makugunyu kuno tebukyamuganya kwogera statement gye yayogera nga myaka 2 egiyise ekyokubiri ng'atandise kubala tijjajja ono ali ewaka wano kakaddiye kano si ke kaseera k'okumunyiiza wekanga bw'anaasanyuka ennyo ekyapa anakinkasukira okitegedde kati mwe mugende eri muleekane nze ngenda kubeera no nga nze muweeweeta jjajja tofayo ojja kuwona Sheko yagala gamba nti okujja kwabwe mu kwesimbawo mu kalulu kano kuba ebifo bwe babivuganyizaako ebyobubaka bwa paalamenti na biki n'ebibiina byabireesa abeesimbyewo ku mitendera gya local government oyagala gamba nti wadde beesimbyewo naye tebamanyi gavumenti gye bandyagadde kuweererezaamu ate ffe mu busiraamu eswala eno yajjama gwe anwali oli musiraamu bwetabaako imamu tebeera jjama kati bano abakatuliki emmisa etabeerako faaza ebeera misa eyo era bakuwa saala ebeera saala kakati political party ekuula presidential candidate without ye wandibadde tulina nokyogamba ggwanga because presidential candidate yakwata ebigendererwa by'ekibiina ekyo n'atandika okgenda nga abitunda eri bannansi bw'oba tomulina gwegenda otandika okudiscussing eri ku bwa kansala wane wali ba Honorable Simba tojja because ba Honorable Simba bali mu kudiscussingako service delivery okitegeera nguudo masomero malwaliro na birala balesa abakaba parliament bagenda kuwaaba waani yes ababaka ba parliament boolese kale bagenda kuwangula bwe banaamala okuwangula bagenda kugenda wani gye bagenda okutwala ebiteesi bagenda mu iPod bafune sente mu gavumenti ki so nga njagala okubuuza ensonga eyo wana ano n'abatulaba Honorable Simba bano baleese ebizibu mu ggwanga muno
kasita bano honorable Simba babira mu parliament wallahi parliament yalina ekitiibwa inze ku ssomero nasomero ali Butambala nga honorable nga anaayitako ku ssomero parade mugisimba saawa nyanga agenda kujja mwenda nga muli mu line teri anyega muli ndani ng'essomero likyaza honorable eryo ku mupiira bali kuba nga yakyalayoko naye olw'okuba nti olwaliro ebyobukulembeze bivudde mu buweereza neefuuka bizinensi ekiyitibwa bizinensi ova mu kubala n'otandika okubaza obyawudde bibiri ebyo okubala n'okubaza ova mu kubala n'otandika okuba kati obaza buki obaza bwe mpita wano ngwe makindi bwe mpita wano ngwe egindi kati Uganda ng'ekyalimba kulembeze nga bali mu bintu byakubaza bubaza bya bufuzi bino bye mulaba bino yensonga lwaki olaba nti discussion ku iPod buli munnabyabufuzi yenna agyogeddeko naye discussion ku ba presidential candidate gye batambuleyo n'enguudo embi bonna balinga be basibye ebitambaala ku maaso abatalaba bigenda mu maaso nti discussion ku service delivery ku bannabyabufuzi bano ebeera ntono nnyo okusinga discussion nga badiscussinga ku byokulya awo bonna boogera TV ne radio zonna ne bazibuna so kireesa obuzibu nti ebibiina by'ebyobufuzi babisoosowaza nnyo okusinga service delivery olwaleero yensonga lwaki olaba ani wano nga mmaliriza nti n'ebibiina by'ebyobufuzi tebitwala na manifesto mu balonzi batwalayo mitwe myereere because manifesto kitegeeza service delivery okiwulidde bw'oba tolina manifesto kitegeeza ne service tojja n'okwesimbawo tojja kubanga gwe tolina mulamwa oba kiraba so nja kubakubiriza bannabyabufuzi ebbanga lyonna tusoosowoze nnyo ebiruubirirwa bano basimbwa nga mmaliriza President Museveni bwe yajja wano mu 86 mu 81 ndowooza yajja n'ensonga ze 10 bazitanga 10 points program 10 points program zayamba nnyo President Museveni oyo okukkirizisa abasajja abakulu abaabeeranga mu ebbali eyo buli yazitunulangamu bwati n'okuziwuliza nga ne bwawulirizaako 3 ng'akwata muzzukulu oba mutawune nga mugamba werekera omusajja omugende mulwane kubanga lwaki yajja n'ensonga ezaali zitali mu manifesto z'abobote ne baamini n'abalala n'azikuba ku mmeeza kakati olwaleero kitegeeza nti n'ekiremeseza iPod eno okuyimirirawo abantu tebalina manifesto bona abayita ku dialogue bagenda kwogera ku ki emitwe mikalu temuli balowooza kujjako Museveni okitegeera kakati naye ono honorable Simba bajja n'olupapula lwe nange nenzija n'olwange ne kanso najja n'olwe kati awo dialogue ekola ki naye bayite balina kibalina kakati tobaleeta njagala tumalirize obudde bwagenze ne butaataaganamukko yensonga lwaki tuwanvuyizaamuko naye njagala toyambisa eddakiika 5 nga buli omu ayogera ebigambo bye ebisembayo ku programu eno kitera kubeera kibuuzo kyange era ntera kireeta ku nkomerero eri abantu bentera okukyaza mu programu eno nga bw'otuwa ebigambo bye ebisembayo n'ebisibula ku programu eno njagala kutandika naawe Honorable Council Samuel Muyizi Mulindwa tuli mu kiseera kya kulonda era abakulembeze abagala obwa president bali mu kunoonya bululu mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo gubeera mukisa eri bannayuganda okusigazaawo gavumenti ebeera eriwo oba okulonda gavumenti endala ebejja mu buyinza naye singa guzze nga kijjidde ku nkyukakyuka oba nga kijjidde nga si kya nkyukakyuka president agenda okubeera wa president wa Uganda mu 2026 agenda kusanga eggwanga erifaanana litya ssebo ekimu ku kya nzikirizisa okuba nti negatta ku National Unity Platform nze NUP njijjamu nnukuta yo unity eggwanga weeriri kakati bituba tuliyagala Uganda we want unity ekikulu nnyo kyekyo waaki ne campaign eno ensanyudde nnyo bwefuuka issue based ng'omukulembeze w'NUP asobola okutambula nga kyayogera kubanga ye ng'alina abavubuka oba oli awo abatamanyi butabanguko message gyali mu kuwa ogyetegereza eri mu kuyamba ggwanga eggwanga eryeyawudde abamu abalowooza ffe tunyigirizibwa abalala batunyigiriza abala bagagga abakulu badde batuwaddemu akalembereza naye ndowooza bazzeemu tuli baavu abagamba ffe tuli baavu kati abantu bwe batyo
temutunuulira bano bantu temubawana makulu bano abalowooza nti babiina byabufuzi ebitaliiwo twagala ddoboozi ly'abantu lyeri balisalawo akalulu akaddako naye nga mukasalawo nkubiriza ba mwoyo gwa ggwanga abali eyo gye beebase eggwanga eritalina ba elders bakakati ogenda n'onoonya nti mu butabanguko buno tuddukira w'abaani nsabakazi ndalo ng'ebikoona tebinaba kuwera nnyo abakulu rooli eyo basaba gye muli yonna twetaaga mukomyewo gye muli eyo mu byobufuzi mukomyewo mubeere ba uniting factor n'ekirala ba mwoyo gwa ggwanga twetaaga bangi nnyo abalowooza ku ggwanga okusingako ebyo baagala okufunamu Honorable Simbwa, President addako agenda kusanga Uganda efaanana etya ng'osiibula ssebo? Nze ku lwange nsuubira nti agenda kusanga Uganda erimu abantu abasobola okweyogerera era President anaddako bw'ataba Museveni ajja kusanga obuzibu nga Museveni avuddeko kubanga eddembe Museveni lyawa abantu okwogera ne be boogera kizibu okusanga omukulembeze okubawa eddembe lifaanana ng'eryo Museveni lyabawa naddala mu kweyogera ekyononya amawanga ga Africa Misiri Mubaraka bwe yali agenda rather ono Muhammad Mursi ng'amaze okujja okusuula Mubaraka abantu bajja mu Tahrir Square ne beekalakaasa Muhammad Mursi n'agamba abasirikale be abapoliisi nakiti mukwata ku muntu wa bulijjo mubaleke beekalakaasa mpaka banakola ki beekalakaasa ebbanga ddene naye yali omukulembeze wa America Barack Obama yakwata essimu n'agikubira Mursi n'amugamba kyokoze kirungi nnyo demokulasi mulungi abantu tebafudde naye teri kintu kikulu mu demokulasiya mu nsi nga n'okuwuliriza abantu kye bagamba kakati NRM bo kye basiba bateeka ku mimwa kasi abantu boogera boogera kiwaliwe boogera mu buwuliriza Honorable Simba kyayogedde wallahi Mungu anabatatasiza nga Honorable Simba bwe yagambye abantu abali ku front line ebyo bigambo ebyenjawulo ku platforms ez'enjawulo nga buli omu agezaako okulaba nga ayogera ku nsonga eno naye ekintu kino kyavaawa kyasooka ne kijja emabega kaawo ne kizikiramu tuddamu okutuuka wano tutuusa olwaleero nti buli muntu kyali mu kwogerako ebbaluwa ya NUP yebadde kanaaluzaala ebbaluwa eyo yafuluma lwali lwakusatu oluwedde twali tugenda mu program wano naye lwakuba twali tugenda mu nsonga z'ebusoga ne tutayagala ate kubitabika mu nsonga z'ebusoga ne tugamba nti tujja kuzifunira olunaku luno tuzinnyonnyoke tugenza okutuuka olwaleero ng'amaloboozi ag'enjawulo gavudde ne googera ku nsonga eyo naye ekimu ku bisinze okuwulikika ennyo y'ensonga ya ssente iPod okubeera nga erimu ekigambo ssente nga naye omuntu kati okuvayo n'agamba nti agendayo bagamba nti ayagala kunoonya ssente mabega kaawo eyo ekigambo ekyo kyasooka ne kijja ekya iPod nga NUP egamba tejja kgenda mu iPod ebigambo ebyaddakaawo okuva mu bannabyabufuzi ab'enjawulo nga bagamba nti abo balaba tebaagala kuteesa tebaagala kukola ki tebaagala kukola ki ekigambo bwe kyazze nti NUP eyagala kuyingira ne bagamba nti obalaba bagenze kunona ssente kwegamba bizze bitubuzaabuza kati ngaffe ababeera babirabira eno ebbali ne twagala otusiigira ekifaananyi n'abantu baffe bali mu byalo abategeera olulimi luno Oluganda tutegeere iPod kyeki ne ssente za iPod zitegeeza ki ekisooka nja kubeebaza kubanga singa debate eno olw'okuteesa kwa iPod kwaggaddwawo jjo bannayuganda bandibadde tebategeera iPod bandirowoozezza nti iPod vyeko ya ssente oba muwaatwa ogwa ssente okuvujjirira ebibiina by'obufuzi ekitali kituufu ng'ate ku ludda olulala nadde siri musanyufu nga ŋŋamba nti bwe mubeera mu presidential election ne mufuna topiki ng'eyo ng'ezze ku timing eyo nga bw'ogambye okumala wiiki ennamba nga temwogera ku bubiri campaign trail eba nga diversion babulyaza amaanya kuba buli lunaku lumatalinga nnyo mu byobufuzi bwe baba presidential candidate abali out there bali mu kubuulira ggwanga programu zaabwe ne tumala obudde mu kintu adde nkyabanga diversion
naye oluvannyuma nakyetegereza nti ekimu ku bizibu bye tulina mu kalulu kano bwe butabaawo nkolagana mu byobufuzi naddala ffe ku ludda oluvuganya oba oluwabula gavumenti nga ate kyekigendererwa ekyaleetebwa okulaba nti iPod ekola bannayuganda ajja kukkiriza mbazzeeko emabega bajja okutegeera iPod yatandika luvannyuma nze ogumu ku misango gye nasooka okubeeramu bwe nafuna omukisa n'enkolako ne Sebalule and Company Advocates Senior Counsel Lule yali musango gw'okukomyawo ebibiina by'obufuzi ebitaaliwo ng'akulembeddwa Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere era mujjukira bulungi nnyo ogwo musango egwavaamu okukkiriza nti tudde mu bibiina by'obufuzi ebingi akakalipo bwe twakamala mu kkooti ne tugenda ne mu kikungo nzijukira noza kyo kiwaki bamuleese Honorable Simbwa nk'abaana be babuulira nti we twava naye ekizibu kye byalina Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere ng'eyali ideologue w'ensonga eno yagamba ate toyinza kukomyawo ebibiina bya bufuzi bingi nga tobiyambye kuyimirirawo ye famous paper ebiseera ebyo Foundation for African Development yali active mu civil society mu byobufuzi mwe mwava paper ye eya funding political parties okuyamba nti ebibiina obikomezaawo oba bizzeewo mu mateeka naye tebiyinza kuyimirira nga tewali kuvujjirirwa kirowoozo kya Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere debate eyo of course yalimu bangi naye buli kimu kibaako akikulembera ndowooza tekyewuunyisa kubanga ebiseera bwe yali akulembera opposition yali political figure with a lot of respect si eddoboozi lye lyawulirizibwanga nnyo naye era twalaba nga newankubadde twali tukirowooza nga olaba tewali willingness political willingness kupushinga kintu kino oludda oli mu gavumenti ezeezo ensonga yaziremu nnyo ajja tulambulula yowamu ku abo ebiseera ebyo ndowooza ensonga agimanyi bulungi obutagirwako tuleme giddiŋŋana bwe twalaba nga waliwo okutta ebigere ne tukakasa nti ndowooza President Museveni ne NRM tebaagala ate kubeera nga abawagira abantu abavuganya awo kwe twasinziira ebiseera ebyo nali ssaabawandiisi wa Uganda Young Democrats ndowooza mujjuka ebiseera ebyo yali yamaanyi UID twogera ku myaka gya 2005 kubanga era bwe twalonda Namboole nemba omuwandiisi w'abavubuka mu Democratic Party twali quite active at the time ffe twali de facto opposition kati nga bolaba NUP omulango ogwo bwe twalaba nga tukonkona tunoonya mazzi mu jjinja kwe kutandula ebigere tugende bweru w'eggwanga at the time twakonkona ku luggi lwa Westminster Foundation e Bungereza kubanga mumanyi nti Abangereza bankiza mu byobufuzi byaffe engeri gye bali nti be baatufuga ewe twakonkona ne tuvaayo wali ebizibu ebiriyo nga tebali ready ne tukonkona e Germany ojjukira bulungi nnyo nti Democratic Party yalina enkolagana y'amaanyi n'ebibiina by'e Germany siddeeyo practically bwe twava eyo ne tukonkona nzijukire Norway kubanga ebiseera ebyo Labour Party Norway yakolagananga nnyo ne UID era leadership schools mwenna abajjukira abamanyi nti Uganda Young Democrats kaali kasomero ka byabufuzi twatukako n'ekiseera mu parliament nga tulinamu ndowooza sizable number era niwakubadde bangoba era lwaki ebimu sigenda birandulula nnyo naali mu NRM ajja bijuliza okwanguwa ennyo olw'obudde nti ne tweyambisa omukisa ogwo okukonkona bwe twakonkonayo Labour Party era netusindika mu gye bayita Norwegian Center for Democracy Support eyo nga yesobola okuvujjirira ensonga eyo kuba teyali nsonga ya kibiina kimu kati Norwegian Center for Democracy Support nayo yali tenaba kwanguwa ne twesanga Netherlands mu kuyega nga tubagamba kintu kimu tuzze mu nkola y'ebibiina ebyobufuzi ebingi naye tusobola kutambula ate ne NRM terina willingness omukisa gwe twafuna nti
Netherlands ya chipikinga mangu embassy ya icho wano ne chipikinga mangu naye ensonga engeri yali ya ggwanga ne government nejja on board bwe ruling party bwe yajja on board kwe kufuna Netherlands Institute for Multi-Party Democracy nekkiriza kuvujjirira enkola y'ebibiina okukolaganira awamu okulaba nti basitula ebibiina enkola ya multi-party democracy. Bwe yajja mu ggwanga wali walina okubaawo enkolagana yaffe okukkiriza okuvujjirirwa ng'ebibiina byonna bitudde wamu era condition yali ya mukago gwa bibiina byonna okubeera nga bitudde wamu. Kyekyo lwaki walina Netherlands Institute for Multi-Party Democracy abajjukira eri wali ntinanga ku Stretcher Road naye nga mu premises ezimu waliwo entabiro y'ebibiina by'obufuzi byonna ebyaliwo ebiseera ebyo. Kati twogera tugenze mu 2009 awo ensonga eno twagitandika mu 2005 wajjukira ebibiina by'obufuzi byaddawunuza yali July 2005 kati awo bwe twayingirira akaddako aka 2006 ne twavaamu ensonga ne tugitandika bwe twatukira mu 2009 ng'emaze okukola ki okufumbibwa bulungi era nejjulwa nga omukago gwa NIMD bwe buteekamu ensimbi. Fast forward twesanga nga ensi zino zonna zenkugambye zetwakonkonako nazo zikipiikinze ne bayiteekawo basket gye bayita DGF mujujjukira bulungi. Nga omulimu gugezze nnyo tegusobola ba Netherlands bokka ne bagamba nti mufo ky'okuduplicatinga kuba essaawa ekyo ekyaliko kuyamba bibiina bya bufuzi multipartism kubanga ensi ziri zebula zikkiriza demokrasia atambula bulungi ng'oyise mu vehicle ya political parties. Kati era fast forward nti eyo dialogue yali eyogera ku bya bufuzi byonna kiri kyenkugambye kyaleetebwa okuyamba ebibiina okutuula n'okutambula kubanga njagala abantu bamanye tusobola kutambuza kibiina kya byabufuzi nga tolina ssente zikitambuza. Era fast forward sente ezo maaso nga bwe ngenda okubuulira bannayuganda zaavaawo naye zaavaawo zitya. Kyatuuka ekiseera ne wajjawo notion nti sente zo bavujjirizi bano gye ziva zirina obukwakkulizo obuyinza okuba nga tebukwatagana na nnono zaffe na byabufuzi bya ggwanga lino conditional aid. Era mujjukira ebigambo bingi ebyayogerebwa ne weesanga nga DGF nayo esibyeko ebyayo. Twali tugenda mu kalulu ka 2021 so kati awo ne weesanga nga walina okubaawo alternative funding nti wavudde ssente zino ku byobufuzi nti naddala state bw'ebanga ddala yejjeewo ssente ezo walina okubaawo alternative. Ezo ssente z'omuwi w'omusolo we zisinga okukwatibwako okuba nti ze ziyamba as an alternative vehicle. Naye ng'ekyo kyengezako kulaga ndabye ebigambo bingi nnyo ebiringa ebirowooza nsa nti bannabyabufuzi abaaliwo bibiina ebiriwo byebyabagaininga ekintu kyaliwo yali just alternative so ne tutandika okufuna state funding ng'ebibiina by'obufuzi. So njagadde eyo history njijjeyo ndage bannayuganda nti ekya ssente iPod is not about money naye ssente zajja okuyamba ebibiina by'obufuzi ebyali bikomezeddwawo okusobola okusituka. Era nja balaga nti maaso awo era waaliwo omukono omuwanvu ogw'NRM ate ogwanyigiriza ne gutta n'ekigendererwa kya dialogue. Kanzireyo ku iPod kyetegeeza kitegeeza kuteesa. Twalowooza nti ebibiina by'obufuzi birina okuteekawo enkolagana eyamba the young democracy that we had mu byobufuzi okuteesa okukolagana nga bateesa ensonga ezitwala eggwanga mu maaso in several aspects. Era ojja kulaba nti ebiseera eby'amateeka mangi agagenda mu parliament gateesebwangako ebibiina nga bayitamu iPod. Era ye loose coalition kati kanguyite mukago kuba gwali mukago gwa bibiina nti era kyova owulya memorandum of understanding gwali mukago ng'ebibiina ebisobodde okukkiriziganya nti nno tusobola okukkiriziganya awamu byebibeera ba members. It was a private association of sorts of political parties okuteesa ku nkulaakulana y'eggwanga
naddala mu byobufuzi byononekerawo okutuuka nga FDC ng'eyali political party ey'amaanyi ebiseera ebyo etuuka okugamba nti fe tetujja kwetaba mu iPod ku bulungi bwayo obwo nga bw'obwogeddeko tokitwala na mu FDC ebiseera ebyo nali webitabukira nali national league advisor wa Democratic Party kuba bwe nava mu byabavubuka nenfuuka munnamateeka w'ekibiina kya DP twatuuka ekiseera ng'era ffe yenzikiriza yange nange yayinza obutakkiriziganya nange nti President Museveni tayagalangako byabufuzi ebibiina byabufuzi okwebaddawo okusobola okukola ki okusituka ti iPod yennyini yeeyambisibwa olw'abantu abalabire okumpi ate okunyigiriza ebibiina by'obufuzi iPod gyenkubidde erina background ya Democratic Party mu kugitandika era nsobola okubuulira yeyasaanyawo Democratic Party n'ebizibu byerina paka kakati kuba yatuuka ekiseera mu kifo ky'okuteesa ku ggwanga bannabyabufuzi abamu baali bakooya opposition ne batandika okweyambisa dialogue eyo kuba eri dialogue kwali kuteesa abamu ne batandika okweteeseza ebyabwe kyekyagiyamba nti yafuna legitimacy nga eringa esalirawo ebibiina by'obufuzi kubanga ekintu ekitafudde mu iPod oba iPod member electoral commission nga regulator so it became an extension of ngeringa buli kimu electoral commission nga tenda kikola ku bibiina by'obufuzi as a regulator oba omukwanaganya w'ebibiina by'obufuzi isi yalinga omulimu gwayo yaguwa iPod kani weesanga nga iPod twatukako n'ekiseera nga ensonga zeteekawo zezinyigiriza ebibiina by'obufuzi kanku ekyokulabirako twatuuka ekiseera mu Democratic Party mu mateeka ne tukyusa obukulembeze bwe tukyusa obukulembeze ng'abakulembeze abaliyo ng'omu gwe tugenda byayogera ne Honorable Norbert Mao ne Honorable Siranda nga National Council bagobye naye nga bw'oba ekibiina ky'obufuzi okyusizza particulars zonna mu bukulembeze ani aziteekako stamp ya Electoral Commission kati Electoral Commission yeesanga ng'ate bwe wagobye ku bukulembeze ate beebuuzaako okuba bali mu iPod awo wava akavuyo ke mwalaba Democratic Party abamu awe bagifulumira ekyo ne kirwayiminga kati ebyo byavaako obukulembeze bwa DP n'obwa FDC kuba ekifaananyi politics eba perception nti iPod yatandikibwa olw'ensonga ennungi neerabikibwa nga Dealers House nti NRM gye yeeyambisa okulaba nti ecompromisinga political parties oba abakulembeze baayo olwabo abasinga abasookera ddala okutandika okweyunga ku NRM nti kubanga endagaano zokka zatandikira eyo cooperation agreement oba MOU ey'ebibiina okukolaganira awamu okukuza ebyobufuzi mu ggwanga oba okubitereeza n'okuwabula parliament ku nsonga ezo mwe mwaba zi cooperation agreement ze mwalaba eza DP n'ebibiina ebirala zi UPC eyo yentebe gye baatuulanga nga bakulembeze bo bagainingira bifo mu gavumenti mu kifo ky'okulaba ebibiina omulamu ogwatandikiswawo iPod ekyo kyogutwala mu maaso awo ebitabukira ssente ezajja olw'ekigendererwa eky'okuyambako ebibiina by'obufuzi okukula zifuuka zitya akatego zaafuuka akatego ekisooka kuba mwajjamu accountability issues mujjukira nti ebimu ku byagobesa the Honorable Nobody's team Mao's team ababaka ba parliament aba DP ebiseera ebyo mujjukire nti olutalo lwali wakati w'aba DP caucus in parliament n'obukulembeze bwa DP nga caucus egamba nti mwina waliwo accountability issue so kati kyaveera ku butasobola ku accountinga kakati mu kubagoba okuba bagana okuleeta accountability ku mmeeza eza ssente ekisooka ezireetebwa okusiyitibwa mu iPod n'ekyokubiri accountability ku ssente ba member of parliament kwa source of funding at the time yavanga nnyo nti ba member of parliament balinanga omutemwa ti buli member of parliament w'ekibiina yabangako ssente zaawaayo okutambuza emirimu gy'ekibiina kye kyekyo lwaki kyayanguyira nnyo ba parliament okuyisa etteeka eyo okulaba nti bavujjirira ebibiina
kubanga burden yonna kumpi yali eri ku mubaka shoulders z'ababaka. Okay. Kati bwe batandika okuteekamu ssente ezo ne kiba nga balina entitlement okusaba accountability mu bibiina. Naye nga tebagenda mu bibiina obukulembeze bw'ebibiina bugamba nti accountability channels gw'okubeera member of parliament tekikuwa right kuba toli NEC member. Kati awo ne weesanga akavuyo baka b'ebibiina nga balonaagana kyekyo lwaki seewuunyiza fast forward ng'okamaliriza. Bwe nayogeddeko n'abamu be twabadde nabo ba member of parliament n'aba NRM nafuna omukisa nti abamu ku baaleeta ebbago lino eryakoze amendment mu Political Parties and Other Organizations Act PPOA the Honorable Bosco Kiroro yalisookamu nga tuvudde kwono yayiteeka ku mmeeza akola mu law firm eyaffe eya Lakan Company Advocates. Nalaba nti the spirit gye baleetamu etteeka lino teyali ntuufu mwe muvudde ebizibu bye tugenda okwogerako kubanga oluvannyuma lyaleetebwa ffe ebibiina nga Democratic Party ebyali bigamba titugenda kuddamu kwetaba mu iPod kubanga evudde ku mulamwa ne FDC lyaleetebwa okulaba nti bakaka ebibiina bino okuddayo ku mmeeza eri oba Dealers House. Kale toyanza nnyo toyanza egesebe wempanji gy'otuwadde nnungi ddala era otuweeredde ddala ekyo eky'omuntu eyaliwo nga bino byonna bitandika. Njagala gende wa Honorable Simbwa naawe nga weeyambisa ebyo bye walabako nga bigenda mu maaso. Ekintu kino ekya iPod omuntu waffe ayongere okukitegeera kubanga bw'otunula Honorable Muyizi bw'akireese ssente ezaali zirina okuvujjirira ebibiina by'obufuzi zaafuuka akatego oluvannyuma era betulaba olwaleero nti NUP bwe yavuddeyo okugamba nti mukago guno gutaba bibiina bya bufuzi ate naffe tuli kibiina kya bya bufuzi ate tulina n'ababaka mu parliament katuyingire ne bagamba banonye ssente nalabye ne katyuni ngeri mukulu alina akasepiki azze naye ano naavube sebo naawe yongere okukifunzafunzamu tukitegeera. Ekisookera ddala notion gye njagala abatulaba bategeere nga sinabagiteekayo kugyogerako kansooke okubagiza bannakenya kubanga ensonga eyo ngenda gyogerako nnyo olw'okufiirwa omusajja abadde njasa bigumbi obufuzi bya Kenya naye nga omugenzi kati Raila Odinga naye ekimufudde kikyali dialogue kuteesa ekifudde Raila kikyali ekikaabya bannakenya tudde amaziga ennaku 7 ze bagenda okumala nga bakungubaga dialogue emyaka ebyobufuzi byonna bitambulidde ku kigambaani so bwe twogera wano mu bye twogera byonna the catchword mu iPod is dialogue. Kati kitegeeza nti ekigambo ekyo kikulu naye ate kikulu kuba kitegeera kikulu kuba kikola ki kuba kitegeera kyova olaba ne Kenya abamu babadde batunuuliranga Raila Odinga omukutuzi wa ddiiru era mujjukira mu kiseera kya Kinyata bagiyita handshake dialogue. Kanso Muyizi wano wabadde ayogera ku cooperation agreement beeteeseza byabwe naye there is that waliwo ekigambo ekyo dialogue. Kati omusajja oyo bwe tuba tunaategeera dialogue mu ntegeera ya iPod tutegeere Raila Odinga. Kati bwe tutategeera Raila Odinga ne tutunulira handshake ne tutunulira jjo bino ebibaddewo ne Ruto ne bituziba amaaso naffe mu Uganda situjja kutegeera dialogue. Ke kantu ke mbadde njagala okusookera kaako omusajja ekyokubiri. Amiina sir. President Museveni fe abamu ku bali mu NRM eyatukako okudda mu bibiina by'obufuzi kubanga ng'ebibiina by'obufuzi okusika omugwanga bwagambye kutandise kubanga kwatandikirawo awo kwatandika wali mu kalulu ka CA abantu ne batandika okweraga nti bo tebakyakkiririza wamu mu ndowooza mu CA era mu kaseera ka CA bano yali tanaba kufuuka sekutale wa gundi wa UID mu CA nze ne bangoba
ne bangoba bangoba mu 93 94 ne bangoba mu UID ne bangoba mu UID kubanga nze bali batandika UID nalowooza by then nze nali vice chairman w'olukiiko lw'abavubuka mu Kampala yonna nga ndi mulonde nondeddwa mu youth council kati nalowooza nti batandise UID nkola mu ofisi ya RDC nze ntwala abavubuka nze vice chairman wa Kampala nenga nti kino kibiina kirabika ddoboozi ly'abaki ly'abavubuka era nengenda ne twegatta Baluzige deputy secretary general wange Rose Namayanja n'abantu abalala abavubuka abalala naye mwalimu omugenzi wakati mugenzi yali wessese bamu yali muganda oba semaala ye yatandika ennyo mu kiseera ekyo okutuvuga ku sipiidi eyatwawula naye ng'ekikulu mu kyo kyembadde nzijayo nti bwebiina byobufuzi bwe byali bitandika ffe ng'abaali mu movement jjukira abantu nga bwe batandise okusika buli omu alaga sayidi gy'akola ki era bwe tuva mu kalulu ka 96 akalimu omugenzi Paul Kawanga Semwogerere kaavaayo nga kamaze okweraga nti abantu kati tweyawudde tetukyali waki wamu ne bw'otukako otya ffe ng'abakulembeze b'ekibiina ky'NRM mu kiseera ekyo twakuŋŋaanira ekyankwanzi buli district okugenda ekyankwanzi yavaayo ng'emaze okukola consultations mu bakulembeze ab'enjawulo mu district zonna mu Uganda okujjako Kampala ne Kalangala ze zokka ezaawagira tugende mu bibiina by'obufuzi ebingi the rest tezaawagira kati zino entalo ezibaluseewo lwa iPod mwe mukubabula timugamba twabalabula era nze mu kalulu ka 2-5 nali ku sayidi etawagira kugenda mu bibiina bya bufuzi nga nvuganya ne president wange Museveni ng'ali eno nga naffe tuli eno nali ku forefront era nali kakiiko akafuzi akaali kanoonya ffe nga tusigale mu movement nga ndi kakiiko akafuzi ku forefront nga president Museveni agamba tugende mu bibiina nga ffe tumugamba nedda kati kiri ekyokugamba council music kyagaye nti tabyagala ffe yatukakira bwe twali kyankwanzi tugamba nti bannaayi newakubadde district zonna zigaanye naye abo abaagala okutwejjako tubaleke batwejjeko naffe tubejjeko naye nga ffe tugamba ate n'enkola kati bwe ntunuulira nga enkola eyo gye twali tulwanira eya movement ne kanso muyizi yandi muyambye olwaleero ku kaadi singa talina gwe yasabye singa kati tolina gwosaba kaadi wandize muzi nga independent individual merit ne bano bennyini abantu kati bwe tugaa nti agundi otasaanidde negundi tasaanidde tebyandibaddewo kubanga abantu bandibadde balonda abantu ku individual merit naye ekikulu kituddayo ku iPod nti bwe tumala awo nga bw'ayogedde bituufu ebyo byonna iPod etandikiddwawo kati abantu aboonoona iPod ba mirundi ebiri ate si b'NRM aboonoona iPod b'opposition wano ab'opposition abataayagala kubeerawo okwogerezeganya nga bo bakiraba nti bwe wabeerawo okwogerezeganya kiwa Museveni credit batandika okudiscreditinga iPod era omu ku abo bambi kati lwakuba ali mu kkomera yekkano kiza Besigye ne banne abali mu FDC batandikirawo ogikuba ffe wanambe mu kibuga kituyita ogikuba amanda iPod naye nga bo kye banoonya tebaagala kuteekawo nkolagana ne NRM nga bateekawo enkolagana ne NRM outside mu bantu kijja kulabikanga Museveni asikowalinze kubanga akkirizisiza ab'opposition n'ekibiina ekiri mu gavumenti okutuula ku mmeeza emu olowooza tekiva ku kino ekigambo kubanga ntera nnyo kiwulya sokolindeko nti oyo mukozi wa Museveni oyo akolagana ne Museveni kati ebyo ababoogera ne mukama wono bamugamba oyo Bobi akolera Museveni kati ababyogera be balabe ba multipartism abayogera ebyo be balabe baki ba multipartism kubanga newakubadde ebibiina by'obufuzi bibeerawo nga biri distinct buli kimu kyetongodde
niye birina okutuula kubanga ebibiina by'obufuzi si by'abantu. Ebibiina by'obufuzi aseti ya ggwanga kubanga bikwata ku nsonga zaki za ggwanga. N'olwekyo kati yenamba emu bannabyabufuzi abatayagala kuteekawo abantu bagende mu dialogue abo be bamu. Abantu abookubiri be bantu abategeera ebintu bino ne batayagala abantu balala babitegeere. Nga kanso muyizi wagambye iPod ensonga ya funding si kyekikulu. Eyina ensonga ezayonga nnya 5 enkulu ddala ng'emu ku zo ne mateeka gonna agakwata naddala ku nsonga z'ebyobufuzi by'eggwanga lino nga tegana bagenda ku fulo ya palamenti tukkaanyiza ffe ng'ebibiina by'obufuzi. Awo mubaali babimanyi naye nga tebaagala abantu babitegerewo toyinaawo manya wali otuwadde Dr. Bese wali mbawadde muleese lwakuba yali by then yali mukulu wakibiina kyekyo simuleese ng'omuntu era saagala abatulaba kirowooze nti munukoddeyo ng'omuntu muleese nti pate ye gye yali akulembera ng'ate ye mukulembeze pate ye yateekinga decision eyo kwe kumunokolayo naye simugyeyo ng'omuntu. Kati abantu bano abalala beŋŋamba abayivu abategeera ensonga nga bali mu kulembeze bw'ebibiina by'obufuzi ate n'NRM wannenginenya ng'NRM naffe tulina abo abayivu tetwasobola kubuulira bantu kubannyonnyola ne mu biseera ebyo kutegeera iPod kyeki era etegeeza ki kubanga iPod erimu okuzimba abavubuka. Butunula olwaleero omusingi ogwazimbibwa UID njagala ogisalyutinga omusingi gwe yakola mu byobufuzi bya Uganda yazimba abavubuka. Kati ne mu iPod mwalimu ekigenderwa tuzimba abavubuka. Museveni bwagenda muyizi agambye yajja luvannyuma mu UID namusookayo ne kati be bavubuka kati be bannyini nsi. Kati bw'oba ozimbye omusingi gw'abantu ekika ekyo kitegeeza bano bwe bavaawo musaidi zonna abaddako babeera bazimbe kigenderwa kya iPod. Kati ebintu ebyo sitwabibuulira abantu kati bwe tutababuulira bintu ebyo bannabyabufuzi ffe kali akasente akaavanga mu bawi b'obuyambi ne tukakulembeza nga ketulaga abantu ffe situjja kgendayo eyo kubanga tetugenda kusabiriza busente naffe abatayagala kujjayo situbabuulira nti waliyo ebyokuteesa naye waliyo ki kati ekyokusatu obunafu bw'abakulembeze b'opposition tetubusa ku President Museveni ne NRM. Ffe NRM we are there to recruit tuliwo kuyingiza era olwaleero nenjogereza kanso muyizi nakkiriza nkuba bulatti nekyankeera kuba simu nemutwale etterego agenda amitinga omuki kubanga omulimu gwaffe kurikurutinga kati kurikurutinga ffe buli akkiriza nti tusobola omurikurutinga tetusobola mulekayo kati President Museveni ogwo yagulina buvunaanyizibwa bwo okurikurutinga era ne musemateeka waffe ow'NRM twabumukwasa okukola special operations ezo ez'okuyingiza abantu. Kati bunafu bw'abano naddala kati nga bwayogedde ku DP abaayolesa obunafu nti bo bwe baagenda baateesa byabwe ne bava ku nsonga y'eggwanga tonenya Museveni ne NRM bali abaava ku nsonga be baali abakyamu. Kamaliriza njagala kutula ekitundu ekisooka kenjagala okumaliriza nako mu bufunze nti iPod era abongedde ogyonoona era ne mu kaseera kano ketwogereramu kano nti ezze mu biseera bino bya kalulu olwaleero etteeka bwe limaze okukyuka mu palamenti ne liteekawo akakwakkulizo nti akasente okafuna olina kubeera mu iPod ogenda mu iPod oyita mu makubo gano abaali baganye okujjayo kati ne basaba omuntu w'ebweru tomunenya bw'alowooza nti ekireese nuupu kasente kubanga lwaki etteeka limaze kujja ate nga wali wagaanayo dda n'osaba nti nzije. Kati n'abo abantu baali bakyamu kubanga singa abanuupu olwaleero kanso muyizi gyalinga looya waabwe singa nabo baalagirawo abantu nti eri tuganye gendayo si lwa nsonga yonna tetwagala kuteesa tetuteesa era kati singa babadde bazze bandize bagamba nti kati tukkaanyiza twagala tutule ku mmeeza tuteese ku nsonga zino naye nabo mu kujja kwabwe bazze nga taapu emaze kukola ki kusibwa
kati awo parliament webanga yembye nnyo esibye taapu niyo giteeke mu boonenya naye ffe ng'NRM tugamba dialogue kikulu nnyo twagala enteeseganya twagala tulenga ne bamukulumizi bano tukubaganye ebirowoozo ku nsonga z'eggwanga tubeere mu kampeyini eyeeyagaza. Okay. Ebigambo bya Sheikh bigenda kuba bigezaako kuwumbawumba naye wayinza okubeerawo honorable byayogedde ng'ate weetaaga okubireactingako ate nga we tunaakomerawo kiyinza okubeera nga kiwanvuye mbadde nsaba osooka okimalize ndibangende wa Sheikh. Political analyst kijja tuyamba nnyo nga tumaze obitereeza ekisooka kya byonna NRM yennyini akitaddeko omusittale nti bakkiriza mu bibiina byabufuzi. President Museveni takkirizanga mu institutions zonna including political parties. Tumanyi institutions sinza n'okutakirambulula. Eyo ensonga teyagikkiririzaawo newankubadde yakikampeyingi era bigambo mubijjukira bulungi ono abijjukira yali ku sayidi eri. Nti n'abikkiriza era singa yali mubi n'abigaana. Ekitta dialogue nga bw'ayogedde kyeki ekitta okuteesa. Mumanyi bulungi nnyo lwaki nzija nnyo erinnya Dr. Paul Kawanga Ssemwogere. Mukimanyi ne watuukidde okufa yali ku mirimu kuba tunekuolwo twalina meeting ya unity and diversity. Mukimanyi nti yali ggulu yalisigaddewo kwaye mukulembeze ne yateeka unity and diversity n'NRM n'ekkirizo gijoyiringa mugijjukira we yafiira gye yataddewo lwakuba yali agigaziza ng'esuse ne ku bibiina by'obufuzi. So ekigendererwa kyali kirungi naye lwaki yatandika unity and diversity gye mwalaba yafanga ataddewo ng'ebibiina by'obufuzi bizze ba stakeholders bonna bazze ku board because ke kaggulu ke twalina because yali alabye ng'omulamwa gwa iPod gufudde gufuuse Dealers House nga bwe nkubuulidde ki ekigitta. Honorable atugambye bannabyabufuzi abataawa mukisa nti okuteesa kikulu. Okuteesa n'okuzimba kyekyali ekigendererwa naye President Museveni yagyeyambisa nga recruitment ki nti dialogue bwe yagendangayo njagala bakulago baliwo minutes zonna ezagenda maaso mu spiriti ya iPod. Buli we yagendangayo ng'awaba ne lecture ekigendwa kya iPod President Museveni bw'aba waakutuula yali alina kutuula nga chairman wa NRM ng'atudde wano chairman wa NRM atudde wali ne chairman oba president wa FDC president wa DP nga yokka gundi yatandikirwangako abakulembeze b'ebibiina nga bateesa ku ngeri ki gye bayinza okuyambamu eggwanga. Ne ye yagendangayo ng'omukulembeze w'eggwanga okulekikyalinga banne so teyalina spirit eteesa. Ekyokubiri si kugaana kuteesa kantereeze ekyakebbikiza onabukiza Besigye ne bw'obeera gwe ne kaakati wennyini ekibiina FDC wali okisuubira otya ogenda mu nteeseganya ne President Museveni ku mmeeza y'emu nga eyandibadde atudde mu entebe ng'egenda kubanga yalina nkalu kubanga amateeka ga memorandum abakulembeze b'ebibiina bye baatuulanga naye gwe omukulembeze w'ekibiina ekimu ekirina okutuula naawe omusibye ng'ate era condition ya FDC yali clear taba political prisoners it includes n'oyo gwe wantudde naye awo ku mmeeza kati NUP yabadde very clear era lwaki NUP kyajja kitya banenye bw'aba anenya anenye ffe abali bamanyi omulamwa ffe nga bastrategist kamalirize mu bufunzi ffe nga bastrategist ffe twawabula NUP ekibiina ekipya nti iPod yava ku mulamwa bw'ogenda mu iPod bino byojja okusangayo era kwe kwasinziira NUP netagenda mu iPod ne nesigala ngera tugiwabula nti ekibiina ky'ebyobufuzi okulaba nti mwetengerera mulina okufuna ssente ziri ekyayawuka kyokka nti ssente zaali ziyita mu electoral commission kwasi mpya bano basalawo okukaka toyinza kaka dialogue toyinza kaka mukago nti okukaka okujja okuteesa mwagiwabula bubi nonenye NUP mwagiwabula buli azama kangende wa Sheikh time njagala kugenda mukummulako sebe ebigambo byo ku nsonga eno tulabe ebiddako sebo bazi njagala kubeebaza ba honorable kyenyinza okuyunga okugattako ku nsonga ze boogeddeko ekikufuula omusawo omukugu si kudisikasinga ku bulwadde butawona wabula ekikufuula omusawo omukugu kwe kudisikasinga ku bulwadde bw'osuubira nti bukola ki
mwonna mubukanyizaako nti bwe tukola kino na kino obulwadde bukola ki naye obulwadde bwonna emala okonfaminga nti ono mulwadde mumulaba ne bwe tumujjanjaba enzijanjaba efaanagana etya okuwona tekukola ki tekuliiyo kakati dialogo abakulu gye baadde boogerako enyuma nnyo ng'omuntu gwe mugenda okudisikasinga naye ku mmeeza gwe mugenda okuteesa naye ng'alinawo essuubi nammwe eribawa ku buyinza olwo okuteesa kubaamu ki kubaamu eggumba naye taata akyalemedde mu nnyumba nga talina nasuubira kugifuluma gwe ng'otandika omugamba nti taata nze njagala kusekira okitegeera kakati mbadde ndabira ddala nga kimu ku ebyo ebadde bitiisa ebibiina by'ebyobufuzi bino okugenda okutuula ne gavumenti ya NRM nti buli babadde eno ne bagiringizaamu bwe bali tebalabawo kakisa konna kasobola bo okutuulako ku mu ntebe ya pulezidenti Museveni era ensonga lwaki olaba nze nange mbadde ntera okuluusa okulaba nga bannabyabufuzi bazze okutuulako ne pulezidenti oluusi ekkololo nga tugenda mu kalulu ng'olaba nti bano bazzenga obwana busiviri bu primary gundi tugese kiri kyobadde olese kya civilian kakati oli bano bazze ne batuukawo nga agenda bagifulumiza etandika ssaawa 2 ez'okumakya bano bo ne batuuka ye najja ssaawa 12 ez'akawungeezi okitegeera nga ne discussion zonna ze bagenda okuteeka ku mmeeza bano zabavudde dda mu bwongo ate bw'ajja ajja n'embeera yonna eya pulezidenti ajja n'ebyokwerinda okitegeera ajja ne kacyayi ajja n'amata ge bamaze okukebera basajja batu bagenda okudisikasinga nabo bagenda mu dialogo bo nga n'enjala n'okuva gwatuuse n'enjala tebanna banakolya kyamisana kati okwo tekubeera kuteesiganya embeera y'abasajja abakulu ekyo kiba mbeera ya kiyita mu lujja ekyokubiri Honorable Simba alese nnyo kyokulabirako kya Honorable Odinga nti Kenya bakola nnyo dialogue naye dialogue kitegeeza mujje ku mmeeza naye nga buli muntu olina nekyojja nakyo okitegedde kati tosobola kubanga mugenda kukola dialogue nga Seka Kamyuka wakoze kapateko kalimu gwe na mukyalawo ku mmeeza ono nakooki NUP ezze ku mmeeza erina ababaka 7 NRM erina 3 FDC ina kati gwatata inaayo wano nawo ki okitegeera kakati Kenya ogenda okola nti buli muntu ajja ku mmeeza ne bwabeera zeeka bwati nga bw'omutunuulira behind ayina region gyajja nayo ku mmeeza wano ti omusajja yadde senator yajja independent naye olwa audience eri emuli ku mugongo tumuyita akole ki tumuyita jje naye kati tosobola kuteera baka abantu ku dialogue nga ne bwagenda mu constituency ye mwennyini presidential candidate president w'ekibiina ekyo nga nebwa OMP bwamulemerayo mu constituency gye yajja kati okummeeza talina kyatugasa twagalayo bokka abalina bakamupa ekyokulala nti regimu buli weemala mu buyinza emyaka mingi bino byonna bifuuka byakwogerako ku TV kambeere nze nga nze President Museveni mbafuga emyaka 4 ne mbalekamu amagezi agajja ku dialogue mu discussing ku buyinza bwange mbeera ate nasomerawa kati President Museveni ye musajja mulungi mugezi nnyo ewafeeyo twabeerangako ku nnyanja abavubi balina ekiwuka bakiteeka ku ddobo bakiyita ekyambo kakati